jako akawuwo. Abatuuze b'oku kyalo Ssumbu ekisangibwa mu ggombolola y'e Wakiso mu disitulikiti y'e Wakiso basattira nga wano baliko omutuuze munnaabwe gwe beekengedde okubeera n'ekirwadde kya COVID-19. Bano tusanze buli omu nga yeesudde akabanga ku munne batutegeezezza nti biraliikirivu kubanga abaana baabwe bangi badde bazanyira nnyo ew'omutuuze ono nga singa kikakasibwa nti mulwadde n'abaana baabwe bandiba mu katyabaga. Gurupu kati nze mukebera noba nga temukuŋŋaanyiza kyalo kikoyolera wamu bakati ababeera wano bangi nnyo ne bagenda ne basansaana buli lunaku wadda balala kati omanya otya nti ono mulwadde ono si mulwadde. Ssentebe w'ekitundu kino Charles Kabanda yamulugunyiza ku b'ekitongole ky'ebyobulamu bagamba nti yabakubidde essimu naye nga tebazikwata. District sirabayo ene response era essubi bwe limpeddemu kwe kutandika okukontaktinga bannamawulire. Bannamawulire bo message bwegenda mangu ku mpewo awo eyanguwa mangu okutuuka gy'erina okutuuka. So kati nkirabye eno incident esoose naye bwe naafuna ey'okubiri nja kukola etuwe. Kyokka tutegeezezza nti olulabye nga tafuna kuyambwa bonna okuva mu by'ebyobulamu kwe kuyita ab'eggye lya UPDF nabo abasitukiddemu okusobola okwekenneenya embeera eri mu kitundu kino. We naakubidde essimu okutuuka kati ku saa 12 abantu abalala nga 40 bayinza okuba nga bali infected. So kakati tugamba nti abantu wano tewali wa checkinga wansi abacheckinga system oba policies engeri gye zitambulamu. Enkola weeri wabula onaakubiriza abatuuze okugoberera ssaako n'okussa mu nkola ebiragiro byabaweebwa ekitongole ky'ebyobulamu okusobola okwetangira ekirwadde kino kinnamutta. Abantu nti bakuuma abaana baabwe. Masiki gye tukuwadde teruma tesiiwa jambale kubanga obulwadde okubufuna kya layisi naye okukujjanjaba ne bugenda kya bbeeyi nnyo ng'ate kiri ku probability tumanyi oba onoowona obatoba. Abamu ku batuuze bano basaba gavumenti ekole enteekateeka egende ku kyalo kino ebakebere oba nga tebalina kirwadde kino naye ebiraliikirivu ebitagambika. Ekyandikoleddwa nga LC kukunga abatuuze bonna bange nange ndi wakakiiko ne tubeera wamu ne batukeberera wamu. Ekyo tekigasa ekyokukeberako omu n'omu. Leste Nabuuma yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Giteeka ku gavumenti bw'ogiteeka ku gavumenti yo kyekole esitukiramu